ababaka omubadde Gerard Karahanga, Sewungu Gonzaga, Alisa Araso basoyezza Matovu John kajojoji w'ebibuuzo wabula n'abategeeza nga oluvannyuma lw'okusinga omusango yanoonya engeri gy'ayinza okuwaliriza gavumenti omusasula okutegeezebwa nga bwe waliwo omukungu era omukugu mu kubanja ensimbi okuva mu gavumenti Bob Kasango ono nga munnamateeka gwe yasisinkana ne basobola okukolagana ne bassaawo endagaano yagenda mu maaso n'okumubanjiza essente ezo wabula ekimwewuunyisa ng'essente obuwumbi 8 yakola ebiwandiiko n'ajingirira ne buwera obuwumbi 15. And he says that some of it was shared with the lawyers that participated in this case. So would we be wrong to say that at some of the money that he received, that probably he also received? I think we are recording these things. I want you to quote me accurately. I said I believe. I didn't say they told me. So because me, I don't believe. You're answering like a lawyer now. Yes, because I'm actually here. Yes. I don't talk far like that. John Matovu agamba nti waddenga ensimbi zaaweebwayo dda naye ye tazifunanga era akyabanja gavumenti wabula asabye palamenti emuyambe bakwate Bob Kasango gwaludde ng'anoonya kubanga yagenda nga tamuwadde ssente ze z'akyabanja na buli kati. Kakati kwezo kwaliko ssente z'Uganda ezaalibadde ezaaluuyo. Kati nze mugamba kime ezange zalo ziri bo bali suppose okusasula direct. Olite. Ne muwe mpapula olupapula koti yesazeewo. Naye oluvannyuma najja ajingira empapula eziraga nti baloya bali babiri abagera mu koti ate nga yeetaaga ebikugambo kimu ekyali ng'akubisaamu emirundi ebiri. Mu kakiiko ke kamu eyaliko omubazi w'ebitabo omukulu mu minisitule y'abakozi ba gavumenti Christopher Obe amyuse amaaso mu kakiiko kano akanoonyereza ku nsimbi zino z'omuwoomusolo bw'abuuziddwa ku bikwatagana ku biwandiiko by'abakozi abasoba mu 2434 abagambibwa nti baaweebwa essente za gavumenti wabula nga fayiro zaabwe teziriiwo ng'ate Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti eraga ssente obutimbe n'obutitimbe zaaweebwa abantu abo naye nga mu ngeri etali nnambulukufu. I think the documents that are coming from the bank and the association or the communication between the bank and the association, I cannot say much because I think those people should speak for their documents. But I can also say that it is irregular that you open an account before the introduction. Ndi Kasozi Nassa wano mu Kampala.